Webalire ddala munaffe bwe tukyatambula mawulire agabuutikidde enkwaniriza mu kitundu ekyokubiri kye tutandise ne Manadini mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okwetooloola eggwanga bawadde obubaka bwa Ssekukkulu mu kusaba okubaddewo mu masinzizo ag'enjawulo. Wano omulabirizi w'obulabirizi bwa Rwenzori Reuben Kisembo gy'asinzidde n'asaba abeesimbyewo naddala ku bwa Pulezidenti okuwangana ekitiibwa n'okuteekawo enkola ey'okwogerezeganya okusinga okusika omugwa. Omulabirizi w'obulabirizi bwa Rwenzori Reverend Reuben Kisembo asabye abantu babeewo okwogerezeganya nga tugenda mu kulonda okw'omwaka ogujja. Kisembo abyogedde ku lutikko ya St. John ne Fort Portal mu kusaba kwa Ssekukkulu. Because we are in multi-party dispensation in this country, let us tolerate each other. Let us allow people to speak. People want to listen and choose to vote them or not, but give them space. We want to specifically appeal to security agencies and personnel to desist from brutalizing Ugandans. Asabye n'abeesimbyewo okuwa Pulezidenti okugondera ebiragiro bya minisitule by'obulamu okutangira okusaasaana kw'obulwadde bwa COVID-19. The unfortunate part is that it's one-sided. You see movement party, I mean, crowds are quite huge. They are processing, nobody touches them. But when it comes to other political candidates of other political parties, then they are tear gas, they are brutalized, they are beaten. We appeal to all political aspirants to desist from overspending and dishing out money. It is very common. The other day I was in my home village in Butiti where I'm born, and they found one of the parties distributing matchboxes, salty, simanyi sabuni, that this is a gift from the party. Can you imagine? Terrible. It's very sad. I refused them, of course, I couldn't take them. But please don't break people. Let people give you votes because they love you, your programs, but not because you've given them cheap things to entice them. Ssente baalwesseeyo okutandula obuyinga Richard n'omubaka Sylvia Lwabogo bakubiriza abantu okufaayo ku lwadde lwa COVID-19. Kwetantara ebyikare ebinyakwino mu ijurano okunaaba mu ngaro akasimu koona. Nenda kubamanyisa ngu abantu bangi nywena ndi kurungi kandi mbasaba akarungu ka City Woman MP habwa Fort Portal simbo yange radio. N'abakrisitu babukkiriza nkuba ku lutikko ya St. Stephen's Rwenzori mu kusaba kukulemedwa omulabirizi George tuli asinguka avumidde ebikola by'obutabanguko mu maka ebiyitiridde. Abashaija n'abakazi batandika kugwa abaana b'abagabo. Ategeeza nti okusalira kwa Yesu Kristo libeere essomo gye tuli nga twekuba mu kifuba. N'abantu babokereza nkola ku kkanisa All Saints Mbalala mu kusaba kwa Ssekukkulu okugoberera ebiragiro bya minisitiri w'ebyobulamu kukulemeddwa Reverend Kanoni Bob Zimwesi Ssaabadinkoni w'Embalala yennyamidde olw'ebikola ebyeko ebimambidde ensi eno. The whole world is in confusion. The whole world is in darkness. The whole world is tired. Twongera okutera omulanga n'okugambira abantu bona okwerinda endwala ya korona. Ntabwo hati korona egomu stage 4 kandi abantu n'okukwatira omukyaki mugasashanga nyababali. Ne Ssaabadinkoni w'Ebwera Mbusa Kyabusi asabye bannabyabufuzi okozesa olulimi olutavvuula nga banoonya akalolo. Abyogedde mu kusaba okwa Ssekukkulu Ebwera. But we know that the Lord is the one who calls us, so we should be brothers and sisters as we campaign, as we look for votes. We know that the people are going to select those that the Lord will have chosen. Yettemu Manase akulidde ebyenjiri Ebwera asabye agenda okumuddira mu bigere Eriya Tembo okweyisa obulungi. I call upon the people of the world to join us together as we praise, as we lift high His name. We have been partying together in this place, in this archdeaconry with him. We have had a lot of developments. He has been supporting us in ministry. Ate Pastor Rocco Mutegeki yasiba Uganda okubeera abeegendereza mu sizoni eno abyogedde mu kusaba mubaka wawadde oba Ssekukkulu. Nga Christian City Church tetugenda kusaba kiro naye asatu mulumu emisana tugenda kubeera ku kyaki SOPs nga kweziri tusingewo nga tusaba tunoonya Mukama. N'omubulizi w'ekkanisa All Saints Mayuge Peter Kabakubye asabye abantu okuuma emirembe naddala mu kulonda okubiinabinda. Kabakubye abyogedde mu kusaba okw'amazaalibwa. Tukolere emirembe gavumenti yatwe netwagana nga tukali baki nga tukali balamu fijja ono yenda ali kujjamu olwo n'anabaaga emyaka
myaka emeka era emyaka tetumubira akatambala tugumiikirize ibe ba myaka 2 ba myaka 3 nimwe omujja okwirawo tyogeire bubi aye tukume emirembe. Iyo misa ya mazalibwa ku kigo St. Kaloli Lwange Gaba ekulembeddwa bwana mukulu Reverend Father Sengendo ne bannaddiini abalala. Father Sengendo akulisiza abakristo okula ku lunaku luno n'abaagaliza okuliyita mu bulumi newankubadde waliwo okusomozebwa olw'obulwadde bwa COVID-19 siri mu lutawanko mu makasa akoneetemo. Abuliza banayafuza okumya okusuka omuguwa. Why would you provide security? Ate bwe tugendako mu nsiike y'ebyemizannyo atendeka abakwasi ba ggoolo ku ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere The Cranes Fred Kajoba agobeddwa mu nkambi lwa kulemererwa kugoberera biragiro ebyasibwawo okutangira ekirwadde ki COVID-19. Cranes yeetegekera empaka za Africa eza CHAN ez'abazannyi abazannyira awaka ezigenda okubeera mu ggwanga lya Cameroon omwaka ogujja. Yo liigi ya Premiership eddamu nkya n'emipiira 6 nga Arsenal ekyaza the Blues aba Chelsea. Liigi ya Premiership eya Bungereza eddamu nkya n'emipiira 6 nga kirabu ya Arsenal abakyanoonya obuwanguzi obusooka.